kumukyala agobenkanyanya oli muwala oyagala skin eshayininga oyagala skin eringa enkuba emmeeka obadde okimanyi nti nakyo softening ono ayambako n'okutambuza ebizigo ku lususu oli mukyala olina ekizigo kyo They cut away. Story like you meet. Gavumenti kyengisaba naye lwakuba naye teetaaga kusaba okutwalizaamu kubanga buli lwe tubasaba ate bo tebafaayo manyi bayinza okuza tubegayira nnyo nga ffe abantu ate okutwalizaamu naye nabo tubayamba olw'ensonga yefe abayimirizawo nga bannansi omusolo gwe tusasula gwegwimirizawo gavumenti naye bo batunyigiriza mpaka n'owulira nga mubutuufu bizinesi tekyasobola kukola ki kubeerawo basuuzi bannaffe bangi bagudde bazze mu byalo bakkakkanye wansi ate n'amaduuka anaasigaza edduuka limu mu Kampala lwambeera yabwe ogwo omusolo mungi oguteetaagisa n'obukwakuliza obulala omusososo emingi ejyayola egyeteekawo kubanga olaba ng'ekibuga bwe kiri kyonna twakisibye ewatali kugula maduuka era kyova olaba tuyimiridde ebweru w'ebizimbe ensonga emu oba nga bbiri gye ngenda okubawa ekyatugaza ekibuga kino omusolo gwekanamye tetukyasobola kutunda bintu maduuka bifunako ssente tusaba gavumenti ekintu kimu etunde mu nsonga zaffe ng'abasuubuzi ekendeeze omusolo ogw'ebintu byonna ebyava China konteyina eziri awo ku musolo ku revenue ekendeeze values ke then tusobole okutunda ebintu nga tubifunako ku ssente naye batatukolera ekintu ekyo tetugenda kugulawo maduuka okutuuka gavumenti nga President Museveni avuddeyo n'ayogera erifa abasuubuzi n'agamba nti nno buli kintu kyonna ekiva China abasuubuzi kye basuubula akikendeezeza omusolo era akisaze tujja kugulawo amaduuka gaffe tukole nga tuli basanyufu naye watali ekyo tetugenda kugulawo maduuka tujja kubeera wano paka bw'anaavaayo n'ayogera kituufu nnyo kyoyogedde olw'obutakwatagana ng'abasuubuzi n'ebiseera ebisinga bibadde ku bukiiko buno obw'abakulembeze be baalonda ab'enjawulo ng'owulirawo futa owulirawo uteya bonna bubiina bubadde awo naye essaawa eno twalonze abakulembeze b'ebizimbe okutuyambako okulabika nti no tulwana ekintu kino tukigguse era mbasuubiza nti nno ekyo ekyokweyawulayawula kiri mu bizimbe eby'enjawulo naye bonna okutuuka olunaku lw'enkya oba lunaagendera okuziba buli wantu wonna wagenda kubeera wasibe okutuuka nga gavumenti evuddeyo ne tuwuliriza twagala beetisi mukwano ngafa betisi tuzawo ku misoro eno leero kugenda kujja leero amaduuka magale abantu tebagula bintu gyakwetika tujjaawo tuyimiridde buyimirizi tukole ki ati emisoro mingi tekiyite guruguru netulina wakuyita bakawenda babali bebaseeri abe tutudde tulina kyetujja mutuyambe gavumenti mutuyambe musaleko
nze mbadde ngamba Uganda yaffe eno si ya muntu, si ya Uganda yaffe ffenna. Omusolo guno gwandibadde mu system ne wama nti kontina n'okusasula sente bweziti, kontina y'engoye n'okusasula sente bweziti, kontina y'ebyatika n'okusasula sente bweziti, kontina y'ebyabaana n'okusasula sente bweziti. Naye nga Uganda yaffe system zo zirina okuba nga zikola, si muntu buntu. Essaawa ya leero Musinguzi yaleeta obuzibu. Musinguzi ye system bw'agamba nti abantu baavuwale baavuwala, bw'agamba nti abantu bakole kwegamba Musinguzi bwe buzibu bwokka tewali kirala. Nze mbadde tusaba bwenkanya Museveni bw'oba owulira ensonga zaffe zino ziteeke mu nkola. Musinguzi aveewo oba oleete omuntu omulala anaatukulembera. Ye kamishana, Musinguzi ye kamishana wa URA. Kati bw'agamba nti kontina gyagala miliyoni 5 ze zifuluma. Lwaki Musinguzi ayogera? Sisitemu yena okuba nga ekola ki? Ng'eyogera. Fene tutambulira ku sisitemu yaffe. Kontina bwe yesasula miliyoni 10, emwe esasula 10 ogenda okuwulira abantu nti basasule 5. 5 byaki? Amanya nze Nalweyiso Shakira nga tuli wano nga tulina obutali mu mativu bwaffe URA ne Commissioner General okutwaliza awamu okuva mu mwezi ogwokuna. Commissioner General yawamba ebintu byaffe, tumunyonyodde ebisoboka n'ebitasoboka, alemedde ebintu byaffe. Olunaku olwaleero ffe tetuli bannabyabufuzi, tetulina nsonga yonna, tetwagala kuwamba gavumenti, twagala ekintu kimu. URA eteekewo enkola ennuŋŋamu gye tugenda ng'okuweeramu omusolo, atuwe values entuufu, basale omusolo. Okuggyawo omusolo ogwa kiro gufuuse nnamutayiika, gufuuse amafuta ge bayiwa mu mazzi. Ekyokusatu, Abachayina abalemedde mu maduuka, tukompiitinga nabo bagaba ebintu wano na wano na wano na wano, nabo bafuuse ekizibu. Konteyina zaffe zimaze emyezi 6 ka URA Commissioner General agobye buli basiniya bonna n'alekamu ab'amakya. Konteyina zaffe ebintu byaffe bivunda. Tukooye Commissioner General, tumukoye atubonyaabonya. President tuwe Commissioner General omulala. Ono olunaku tetugenda kugulawo, n'omwezi tugenda kumala buli solution tugyetaaga mu biwandiiko. Tukooye tubuzaabuza buli basinkana batali basuubuzi nga bakulembeze. This time ffe bakulembeze bennyini ffe tuli emabega wa kino ekintu. Ave mu maduuka, ave ku bizimbe, ffe kye tuwagala kyokka n'omusolo okusalibwako. Omusolo tayimuzi tu, omusolo bwe guba ng'ogwa gavumenti nga gwe mutuufu, lwaki ate batukuba tayimuzi tu? Omusolo tuleeta ebintu ne batugamba tugenda sasula ssente bwe ziti. Ogenda okwekanga ng'oli agamba nti ye yabiggyeyo ku ssente bwe ziti. Tosobola kompitinga na muntu nga bamuwadde omusolo gwa wansi n'okompitinga naye ng'ate gwe wafunye wa baggulu. Kitegeeza nze nina ebyange nina kulinda oli atunda amalewo, nange ndyoke ntunde nze yasoosudde omusolo gwa waggulu. Lwaki batukuba tayimuzi tu? Ku URA batukuba tayimuzi tu okuva China, aba Nairobi batukuba tayimuzi tu. Tukooye aba Nairobi okuva mu kusolo tayimuzi tu. Ffenna tuli ekintu kimu, aba Nairobi tuli ekintu kimu n'abe China. Twagala omusolo gutereere. Tumanye nti nno bwe ndeeta ebintu okuva Nairobi nsasula ssente bwe ziti. Aba China nti nsasula ssente bwe ziti. Konteyina n'ojja n'osasula omuntu miliyoni 3. Lwaki? Ng'ate ensi endala Kenya esasula ssente ntono, Rwanda esasula ssente ntono. Ffe twalyaki? Naffe tuli bantu, tuli bannayuganda. Lwaki temwagala omukisa oguwa bannayuganda ne muguwa ate bano abagundi? Bannange tusaba obwenkanya n'obumu. Miliyoni 4 gavumenti erina okulaba ng'etereza sekita eno. Wano abasuubuzi wano bali miliyoni 4 n'omusobyo. Naye lwaki buli lunaku tubeera wano nga twekalakaasa? Lwaki gavumenti tetwerawo omusolo ogwawamu ne tumanya? Ate bakontina erida bwe bagamba badde batuyambako afe abayiiya. Yes. Tukoye abakungu ba URA abalyake bakozesa ofiisi zaabwe. Tukimanyi bulungi nti Commissioner wa Imports Mwami Asadu ayina ICDs yafunamu ebintu byaffe we birwayo. Bagenda eri ne batukyajinga ssente ez'okubitereka nga URA ebyo ebirwisizza. Tubimanyi ebyo byonna, tubikooye. Twagala omusolo gukendeere
tumanye nga omusolo tusasule nga bannaffe mu East Africa we bali abasuubuzi bonna batuddukako dda wano Abanyarwanda Abakongo bonna batuddukako ffe tetwagala wano kukyankalanya tetwagala kwokya kibuga nga we mubitusibako ffe twagala kulaga butali bumativu bwaffe omusolo gutulemeredde Abachina balemedde mu akeedi ate nga mubayita ba investors twagala mu China ddeyo oba Mbale oba Nakaseke ate embeeyi ebintu nze nembimusuubulako embaale ate n'abitwala n'abitembeeyi embalala mu butale bw'omubuulo nange gye ntunda bye tukooye bwe butali bumativu bwe twagala okulaga. Mwe tamudukana mwe abasajja bakwatira muleere basanta bakutte basante wanji bamusanza wanji kozenja era pia abasuubuzi bali kwebuulunga bagaddewo lwakwera abamu baguddewo naye era nga bagaddewo kati ate abalaga obutali bumativu bwabwe poliisi ebakwata bakutte ebipande nebwobunabera neddoboozi nga liri litya nze ngenda kwanguyizibwa kubanga nze pulezidenti w'ekibuga naye kati tiyagasi wagenda najja ate nze gwe erisolo ne libeera nga liri affected nze ngenda kwasikola ki so nze kyensaba ba RDC Erinnya John Kabanda, President Federation of Uganda Traders Association Zifuta, Umbrella Board egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lino Uganda. Ensonga z'okwekalakaasa kw'abasuubuzi olunaku olwaleero ekisooka kya byonna ife ng'abakulembeze tutwala okusaba eri bakama baffe ab'ekitongole ekya URA wamu ne gavumenti okutwaliza awamu
nti mulabye obulumi bw'abasuubuzi. Konteyina ziri bina, konteyina bina be bantu emitwalo ng'ebiri. Kitegeeza nti abantu abo basafokeetinze okubira ddala mwezi ogwokusatu ebintu byabwe birinakawa nga konteyina ziri sikata. Kati mu mbeera efaanana bwetyo ne bwe yali badde agguddewo olwaleero akugamba nti nze sirina byakutunda. So okukwemulugunya kwa njawulo era nkakasa nti gavumenti olabye obulumi bw'abantu era mu ngeri y'emu mwensabira obulumi obwo obulagiddwa olunaku olwaleero buteekebwe mu nkola mugezeeko okulaba nga twengeginga ba stakeholders, Ministry of Trade, Ministry of Finance wadde Parliament n'ekitongole kisolooza omusolo tulabe buti abantu bano bwe bayinza okufunamu obwongo. Basuubuzi nange mwennyini ndi musuubuzi nkolera ku BBC Plus edduuka liri B105 wansi investment ntunda ngatto nange ebintu birina ebintu bikwatiddwa ku URA. Ekyo kiraga nti bakama baffe abavunaanyizibwa tebafuddeyo kulondola. Kituufu waliwo omuntu ogwokusatu ayogerwako atalabika bwe twaliyise konteyina liida essaawa zino nga nabo bakozinze kesi bakozinze obulumi eri abasuubuzi era bangi bebasudde ndo bagenda ne mu byalo. Naye tusaba konteyina liida aliko kutunuulibwa tuleke kumulaba abenga ataliiwo. Ekitongole kya URA kisiikinge harmony eri abantu bano eri balidazi b'abasuubuzi wamu ne bakonteyina leaders tutuuke ku nzikiriziganya abantu basobole okufuna ebintu byabwe. Nze pulezidenti wa FUTA nsigala nkyakubiriza abasuubuzi baffe okusigala nga bakakamu era tubadde tukyalina omukisa munene nnyo yensonga lwaki twayita pulezidenti w'eggwanga n'ennaku z'omwezi 4 Munnakivubo Bbulu ajje asobole okuwuliriza ebizibu ebyo byonna. Tuli basanyufu nnyo kuba tugenda kubeera ne pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 4 Munnakivubo Bbulu asobole okuwulira ebizibu by'abasuubuzi bingi. Era mu kino kyeyoleka lwatu nti yasobola okumala ensonga zino twalaja nebbanga lyonna ku nsonga za ifris n'endala nga konteyina z'abantu ziri scattered era ku URA agency notices, fines and penalties. Naye bwe yajja ekola ebintu bisisinkana mbakakasa nti omukulembeze w'eggwanga waliwo ebintu bye yalagira biveewo weewaawo ebimu bye yalagira ng'omuli okugazeetinga valizi n'ebirala tebinaba. Naye nkakasa bulungi nti bw'anaaba amaze okutuwuliriza omukulembeze w'eggwanga ajja kulagira era ebintu by'abantu bijja kuteebwa. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.